program Amange Kanisa. Olwaleero njagala okulangirira amafuta agasigukulula obuyinike obwo wakati mu mukisa gwo mu linnya erya Yesu. Ebitanajja tebitegeeza nti Katonda takwagala. Onooba tosobola kukkiriza ebyo eby'obusirusiru obulokole bukulemye, eby'ekirokole birimu okwejjamu waya katonotono lw'osobola okufuuka omugezi eri Katonda. Abawulira muŋambeko nti amiina. What do you do? Where do you go? How do you react? Nga biwaloota byawukana ku byolaba. Kutuusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Esanikidezi nayo. Katonda byakola byewunyisa abaana b'abantu wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Omwezi guno gwennyini ye overnight prayer, ekiro ekyokusaba ekijjudde amaanyi ga Katonda, abakazi n'abasajja ba Katonda nga bakulembeddwa Bishop David ne Mami Cindy Kiganda. Emyoyo giremesa okufumbirwa kutula era ndagira buli time genda. Emiryango gya kugula bw'essaawa 9 gwennyini ogw'akawungeezi tusule mu maaso ga Mukama paka budde kukya wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Leeta muno. Lowooza ku muwendo Yesu gwe yakola, bwe yawaayo omuwendo gw'omusaayi gwanunula naawe. Tewali kye tuyinza muddiza okuleka okuwanika emikono ne tumusinza. Agulumizibwe yekka ye Katonda, taliba n'omuwa mwenkana. Asinzibwe ye Alpha ye Omega, yimusa emikono gyo tumusinze. Masquire Mukama abawo mukisa munenya lya Mukama Fesu tubakubireke engalo. Bayimba bulungi nnyo ate bali smart. Mbawade obubonero 9 Amina. Kati nja basaba mikwano gyaffe tuyimire ku bigere byaffe, twagala kubeera nga tusinza ku Mukama Katonda ffe. Amina. Obwedda bayimbi bajja ne bakuyimbira n'okuba engalo n'onyumirwa, waliyo eri abakulinze, eggulu litudde, eggulu likulindiridde n'ekitaffe alinze okulaba ng'omusinza, kulaba ng'omuyimbira naye anyumirwe mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Obwedda nga bw'onyumirwa n'ekitaffe alinze okulaba abaana be nga bamusinza anyumirwe. Amina. Haleluya. Omulabizi tukwaniriza Mukama akuwa omukisa ssebo. Hallelujah. Lwaki Yesu tomwongere engalo ezisinga ku ezo? Hallelujah. Tusanze okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne twebaza Mukama abaleese abangi ennyo bwe muti. Mwebale kujja. Njagala kusuubiza nti ekiro kya leero kiro kyo. Amiina. Era njagala kukakasa nti togenda kuddayo nga bawazze mu linnya erya Yesu.
Yesu kweweka, kweweka, Yesu kweweka, kweweka, Yesu kweweka, Yesu kweweka, Yesu ebitali yugoeka ayi mukama twaniza okubeerawo ko mu kiro kino ayi taata twaniza amaanyi go mukama okoma ku bantu babazze nga bakunoonya era nga goeka go gwe banoonya sebo kati taata kekadde nsaba mukama ng'empewo bwetaziyizibwa n'amaanyi go bwe gaba ekiro kya leero walimu okubawo ekintu kyonna ekimira mu maaso gaago mukama gayite mu kibiina kino kyonna amaanyi go mukama gakutule buli kikoligo kyonna mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi ndagira buli kikoligo kyonna ekibadde ku bantu ba Katonda okutandika okukutuka ndagira buli muzimu ogubadde ku bulamu bwabwe okutandika okuvaayo ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu ndagira buli kikolimo omuliro gutandika okukyokya ndagira buli muzimu omuliro gutandika okukyokya ndagira ekyakwata emirimu gyo kitandika okugita ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu ndagira ekyakwata obufumbo bwe kitandika okubuta ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu
ndagira ekyakwata olubuto obutazaala kitirute mu linnya lya Yesu. Ndagira ekyakwata amagenda gwe kigate, ndagira ekyakwata visa zo kizite, ekyakwata tikiti ze z'ennyonyi kizite, ekyakwata ennyumba y'obutazimbibwa kigite, ekyakwata obutayagalibwa kikute, ekyakwata embaga yo nkiragira kigite, ekyakwata embaga yo nkiragidde kigite, ekyakwata olubuto nkiragidde kirute, ekyakwata emmotoka yo kigite, ekyakwata okulaakulana ko kikute, ekyakwata obuweereza bwe kikute, ekyakwata obuweereza bwe kikute, ekyakwata obuweereza bwe kibute, kiragira kati kiragidde kati essaawa eno mu linnya lya Yesu. Ndagidde emigwe gikubaddeko gitandika okutoka, ndagidde omuliro gwa Katonda gutandika okwokya buli muzimu, omuliro gwoke, muliro leka omuliro gwa Katonda gwoke buli muzimu, omuliro gwa Katonda gwoke buli mbeera, gwoke buli ndwadde. Ndagidde endwadde ekubaddeko okuvaayo, ndagidde endwadde ekubaddeko okuvaayo, ndagidde omutima okuwonyezebwa, ndagidde amaaso gawonyezebwe, ndagidde ekifuba kiwonyezebwe, ndagidde wabeerewo okuwonyezebwa. Ekibiina kino kyonna leka kitomerwe okuwonyezebwa, ekibiina kino kyonna kitomerwe okuwonyezebwa, ekibiina kino kyonna okuwonyezebwa kukutomere, ekibiina kino kyonna endwadde ekubaddeko ewonyezebwe mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Ndagira buli muzimu kale vaayo, era kyobadde otula, era kyobadde wekweka, bonna bobadde otulugunya, eno yessaawa y'okubata bewalwaza amagulu, ndagira amagulu gawonyezebwe, bewawamba kulagidde okubata, bewakwata ngambye bate, bewasiba kulagidde bate, emigwe gibabaddeko giragidde okutuka ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu. Ndagira abeerewo okusumululwa, ndagira abeerewo okusumululwa. Era Katonda gwayinza byonna, manyi buli Katonda akola ebyamagero, n'ekiro kyayiro ayi Mukama Katonda n'obikola. Kyenva nsaba amaanyi go Mukama gajjula ekifo kino kyonna, amaanyi gagasumululwa gajjule wano wonna. Mukama nsaba empewo ey'omu kifo kino kyonna gijjuzemu amafuta go, okisigeni w'omu kifo kino kyonna mujjuzemu amaanyi gagawonya, okisigeni w'omu kifo kino mujjuzemu amaanyi agakutula ebikoligo, okisigeni w'omu kifo kino mujjuzemu amaanyi agawonya ebizimba, amaanyi agawonya nabaana, amaanyi agawonya ebizimba, agawonya ensige ezalwala, agawonya enseke ezazibikira. Mukama nsaba okisigeni w'omu kifo kino mujjuzemu amaanyi agawonya oxygen w'omu kifo kino mujjuzemu amaanyi agawonya kansa, oxygen w'omu kifo kino leka buli amusa ku dakiika eddirira, ku dakiika eddako aleme kubanga sabusa oxygen yekka, naye abeere nga samaanyi go era abeere nga gayingiza mu dakiika eddirira. Ayi Katonda gwayinza byonna, amaanyi go leka getolole wano wonna, ekisa ky'Omukama leka kyetolole wano wonna mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Emikono giteeke waggulu wonna woli. Ndagira omuliro guyingidde mu bulamu bw'okussaawa eno gutandika okusenkenya buli ndwadde ekubaddeko. Omuliro guyingiridde mu mukka ogwo, amafuta gayingiridde mu mukka ogwo gatandika okwokya buli sirimu abadde musaani, kansa, athima, pressure, sikoseruzi n'agalwadde agalala gonna, emizimu egikubaddeko leka giwulire omuliro, 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 leka omuliro gwokye buli kasi akubaddeko. Vaayo nakibadde otula. Teebwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Leka omuliro gwa Katonda gutandika okwokya buli kasi akubaddeko. Leka omuliro gwa Katonda gutandika okwokya buli mpewo mbi ebadde yakwata. Leka omuliro gwa Katonda gutandika okwokya. Wabeerewo okwokebwa, wabeerewo okwokebwa, wabeerewo okwokebwa, wabeerewo okuyiganyizibwa kw'emizimu, okuyiganyizibwa kwa Setaani, okuyiganyizibwa kw'endwadde, okuyiganyizibwa kw'ebyo byakwata, okuyiganyizibwa kw'endwadde, okuyiganyizibwa kw'okulemererwa, wabeerewo okuyiganyizibwa okw'ebikolimo, okw'ebipali, okw'ebifiini, wabeerewo okuyiganyizibwa okw'ebibadde byakwata obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Emiguwa gikutuka kati, emiguwa gitandise okutuka. Waliwo emiguwa egibalukanga gy'oli tebagitaddeko omuliro. Waliwo emiguwa egibalukanga omuguwa gw'obugwogwa bwe gubaluka gwokka nga baguyisizaako omuliro. Waliwo enjegere zikutuka ku ssaawa eno. Waliwo ebita abantu mu kadde kano. Abayi waliwo kansa asimbuka. Abayi waliwo ebizimba ebibula mu lubuto lw'omuntu. Ebizimba bibula. Waliwo ebizimba ebibula. Waliwo ebizimba ebibula. Waliwo ebizimba ebifuluma. Waliwo ebizimba ebibula. Waliwo ebizimba ebibula. Waliwo ebizimba bibula. Ebizimba byokebwa. Ebizimba byokebwa. Laba ekitiibwa kya Katonda erudda wawe. N'ekitiibwa kya Mukama
ky'ekyama kikutula enjegere ekitiibwa kya Katonda yokebwa 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 dayimoni gwe yokebwa muzimu gwe yokebwa dayimoni gwe yokebwa musambwa gwe yokebwa mayembe gwe yokebwa biteega yokebwa ddogo gwe yokebwa kisiraani gwe yokebwa kikoligo gwe yokebwa bwavu gwe yokebwa 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 mute vaa ekyo badotula siyaratakasite muletwana nkomya omwoyo gw'okufa ogubadde ku bulamu bwo nkomya omwoyo gw'okufa ogubadde ku bulamu bwo ndagira kyoyo gwe tandika okuvaayo vaayo mu linnya lya Yesu tomalira budde fuluma bufulumi genda mu linnya lya Yesu tomudiranga mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti tomudiranga mu linnya lya Yesu ekiro kino kiriko bannannyini kyo. You better take advantage of this night. This night is a special night. Kino ekiro kya njawulo. Kino ekiro abantu bateebwa. Kino ekiro abantu basumululwa. Kino ekiro abantu batwala ebyabwe. Kino ekiro abantu beekwakkula beesimatula. Waliwo abeesimatula okuvamu ebyo byabakwata, kuvamu ebyo byabasiba, kuva mu ndwadde zaabwe, kuva mu bikoligo, kuva mu bipali, kuva mu bisiraani. Kale ndagira gwe mwoyo gwe ekimala kimala. Enough is enough. I command you to stop now in the name of Jesus. Be cool and calm in the name of Jesus. I command this stubborn spirit to come out now. Come out in the name of Jesus. I say, come out and come back no more in the name of Jesus. Okubira engalo Mukama. Could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Is Sonic Desinayo. Yeremiya 17 olunyiri lugenda kuba lwa 14 olwaleero. Olunyiri lugamba nti mponya ayi Mukama kale lwe naawona. Ndokola ayi Mukama kale lwe naalokoka. Kubanga gw'oli ttendo lyange. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bengenda okwogera byonna mbitadde wansi w'omutwe ogugamba nti bw'oba onookifuna. Bw'oba onookola otya? Bw'oba ddala onookifuna. Olunyiri lugambye mponya ayi Mukama kale lwe naawona. Bw'oba siggwe omponyezza ng'abantu be bamponyezza kitegeeza mba sinnawona. Abantu babe bakuwonyezza kyangu nnyo abantu okuwonya naye nobanga tonnawona. Kubanga okuwonya kw'abantu kukoma kungulu. Kuwonya mubiri omwoyo ne gusigala nga mulwadde. Nga mu mubiri bakulaba otambula naye nga mu mwoyo oli mulwadde. Era wali abantu bangi nnyo abalamu mu mubiri naye nga mu mwoyo balwadde. Nga balamu mu mubiri naye nga mu mwoyo baafa. Oyinza okikkiriza nti waliyo emirambo egitambula ng'omuntu omulaba atambula naye nga yafa. Era ndoze otera obalaba amanyi n'okwekuba mu kifuba nanga nze nva mu maaso nze nafa dda. Era ogenda omulaba mu maaso nga yakola atya? Nga yafa. Ali omu yekka asobola okukuwonya n'owonera
ddala bamuyita Katonda. Lwaki? Ye bwakuwonya tawonya kungulu kwokka, awonya n'emunda, awonya n'ebirowoozo, awonya n'amagezi, awonya n'empisa, awonya n'okutegeera, awonya n'entunula, awonya n'empulira, awonya ku mulimo, n'akuwonya mu kyaki, n'akuwonya eka, n'akuwonya mu birooto byo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Okuwonya kwawonya kwa njawulo ku kw'abaana b'abantu. Yeremiya kyavudde amulaajanira namuga gwoba omponya ayi Mukama bwemba nga naawona. Bwemba naawona gwoba okola otya? Gwoba omponya. Bwemba nga naawona gwoba omponya. Agasseko wansi nakkirya n'agamba ndokola ayi Mukama kale lwe naalokoka. Saagala bantu kundokola, saagala kwerokola. I don't want to pretend. Buli lwe weerokola obeera mu kupretendinga. Buli lwe pretendinga oba tonnalokoka. It's not about pretense. Kkiriza Katonda akolemu omulimo. Tojja buzimu balokole n'obabeeramu olwo n'oba nga walokoka. Tojja buzimu night prayer ne kikomaawo noga nti n'okusabirayo nasabiddeyo nabaddeyo. Weebale okujja, weebale. Naye okusula mu galagi tekikufuula mmotoka. Weebale okujja mu balokole, naye okusabira mu balokole, okubeera mu balokole, okusula mu balokole, okujjangako mu balokole wangi tekikufuula mulokole. Oyinza n'okujja n'omalawo ewiiki, oyinza n'okumalawo omwezi mu balokole, oyinza n'okumalawo omwaka, oyinza n'okufunamu entebe mu kyaki. Ebintu bizibu n'obuweereza oyinza okuyingira naye nga tonnalokoka. Ne mu kwaya wandi bamu n'ozina naye nga tonnalokoka. Okulokoka si kusabira mu balokole, okulokoka si kuyimba mu kwaya, okulokoka si kufuuka asha, okulokoka si kubuulira. Oyinza n'okubuulira nga tonnalokoka. Okulokoka Yesu yakola atya? Yalokola. Yeremiya kyavudde amulaajanira n'amugamba ndokola ayi Mukama kale lwe naalokoka. Era bangi kummwe ndowooza naawe kirabyeko mu bulamu bwo. Amazima gali bwe gati nga mu bulokole mwoli, nga Bayibuli ogirina naye nga tonnalokoka. Ate nga wayatula ni noga ne Mukama omusajja ayayatula okwatula nayatula. Ni lwaki sigala nnemeddeko? Nayatula. Ni lwaki obwenzi bunnemeddeko? Buli mukazi ayitawo nantabulatabula. Buli ayitawo ng'abigulabigula akabina ke ne kantabula. Kyekyambaako. Ate nga nayatula. Weetaaga luno olunyiriri ogambe Mukama ndokola ayi Mukama lwe naalokoka. Ndabika sinnalokoka. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ndabika sinnakola ki? Ndabika sinnalokoka. Lwaki sigala neesibyeko ate nga nayatula? Kitegeeza ki kino? Kitegeeza nti kyonna ky'onoofuuka Katonda yateekeddwa okukikufuula. Bw'oba onoowona Katonda y'alina okuwonya. Bw'oba onoosumululwa Katonda y'alina okukusumulula. Wetaaga omugambe nsumulula ayi Mukama kale lwe naasumululwa. So si baana b'abantu, so si bukodyo bw'abaana b'abantu. Weetaaga deliverance ng'eviiridde ddala wa Katonda. Weetaagayo olunaku omugambe nti ayi Mukama nsumulula kale lwe naasumululwa. Weetaaga Katonda akugaggawaze. Katonda bw'atandika okugaggawaza atandikira na mu birowoozo n'agaggawaza ebirowoozo ne bibeera bigagga, ideas nga gagga, ebirooto nga bigagga, okwolesebwa nga kugagga, endowooza nga ngagga. Obugagga bw'onkusabira butandikire mu bwongo obwo mu linnya erya Yesu. Olyoka ogamba otya? Ngaggawaza ayi Mukama kale lwe naagaggawala. Kubanga ekintu kyonna Bayibuli nti omuntu tasobola kuganya kigambo okujjako ng'akiweereddwa. Ani akigaba? Tosobola kukola ekintu okujja ng'okiweereddwa.
katonda yagaggawaza ate bwamala okugaggawaza nakuwa n'amaanyi okulya ku bugagga bwo nakuwa n'amaanyi obukuuma nakuwa n'amaanyi obugaziya nakuwa na ideas mu nsawo noba mugagga ne mutima nobaki ne mutima noba mugagga ekyo nkusabira kikubeereko mu linnya erya Yesu. Beerako buli Lwakutaano essaawa 3:30 paka essaawa 4 ez'ekiro ne ku Lwomukaaga essaawa 1:30 paka essaawa 2 ez'ekiro wano ku UBC wokka. Zino ze pulogulaamu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School okuva ku ssaawa 2:10 ebeera Morning English Service olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8:30 ebeera Main Service ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service. Midweek Service buli Lwakusatu okuva ku ssaawa 11:30 mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lunch Hour Service Monday mpaka Lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Nakasero ku Stay Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 4 25 14 8 Christianity Focus Center, the solution ground. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Esanikidezi nayo. Katonda byakola byewunyisa abaana b'abantu wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi omwezi guno gwennyini ye overnight prayer ekiro ekyokusaba ekijjudde amaanyi ga Katonda abakazi n'abasajja ba Katonda nga bakulembeddwa Bishop David ne Mami Cindy Kiganda. Emyoyo giremesa okufumbirwa kutula era ndagira buli time genda emiryango gyakugulawo essaawa 9 gwennyini ogwa kawungeezi tusule mu maaso ga Mukama paka budde kukya wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi leeta muno.